Agent, honorable. Anti-agent, why you appreciate appointment? They cook. Yeah. Oh. They will take it up. Oh. Yeah. It's fine. 500. We always come for free and fair elections. Right now in Gaba, they've just reported, they've just called the presiding officer, tearing like 4 ballots for certain individuals. They've just apprehended them. I got that report and sent somebody from a station that is in the vicinity of Machinde East, and they are already there, the cases are there. In Kabowa, they didn't bring ballots, they brought ballots of Kasubi to Kabowa. Then the Lord Woman councillors' ballots are lacking. They have shifted some people to Ndeba, those of Kabowa. So I think there is malpractice already. And I've just heard at Price the King Civic Center around that area, police, the army has cordoned off. So we are not saying that because it's a local government election that is free and fair. I'll watch the space. The day is still early, so we will assess the day's election and the campaign process as it unfolds and as it ends. Siwangulidde mu mbeera ne kuba mumane MP buli kisanya mbadde ntwalibwa mu kooti. Ekyasembayo constitutional court gye namalira nga ne electoral commission yennyini yeegasse n'abandoopi nti banonda mu bukyamu. Mbisuubira naye nze ndi muwanguzi ate bannakampala nabo bamanyi kye baagala. Baba basazeewo ti ekibuga bakikwasizza NUP kubanga eno ofiisi si yange ng'omuntu. Mwe waliwo obwannakyemalira obwogera ofiisi yange no. Ofiisi y'obwa Lord Mayor y'abantu. Bw'oba n'ekibiina kirina enkizo mu kyo ne bakansala part of the decisions olina okukola ne ba technical staff gye bali. Nze ndowooza enjogera eyo y'amalala ekoze bubi nnyo Kampala. Endowooza ey'okulowooza nti gwe oli bwannamunigina nze wendi nze nkola kino nze tabeera mu public office. Mu luzungu watubuliddeko ku kiro nafunye akasimu ku ssaawa nga zigenda kwera 6. Waliwo omuntu wange eyeesimbyewo kuba Lord Councillor Engineer Katumba yankubidde n'akawayi ndi wano mu katundu batugambye nti waliwo abantu abadde bakukusa ku box ku polling station ya Global Primary School. Kanvuge ngende ndabewo namuga kalo nambuulira kati bwe yankubidde nagenda okuwulira nga waliwo walala namuga kiki naga akwata ono nampa ate omuntu gwe tuvuganya naye nga naye nze siina tabu kuba nseesimbangawo nempitamu nga sivuganyiziko. Nzikiriza nti akalulu olina kagendamu n'abantu ab'enjawulo ng'olwaleero bwe nkoze
kati Jose Chameleon nagenza okulaba nga mbuuza era yatuuse n'angamba hey, beautiful woman nemugamba ani ono naga Mayanja nemugamba why nkwagaliza buwanguzi manyi twesimbyewo naye gwe banaawa yanaayitamu ne mwana kino ekisajja kyagala tubbako kalulu nemugamba ani nga kisajja kya Lukwago muganda wali wano ndi okulaba nembuuza ani Swaibu tumanyi bulungi yabeera ne Lord Mayor muganda we naye bakola naye najja ne batandika awo nempulira akavuyo olwazzeemu nagenza okuwulira nga bagamba tukubidde poliisi yekawempe nejja nebakwata kati nze bwe naviiridde eno ebuziga okuvuga mu Kafyu road block natuuse nga bamaze obatuusa ku police station era bwe natuuseewo nensangawo agent wa Jose Chameleon nensangawo nempitako ne meya ow'eddembe ne kansala Katerega guild president we Makerere who is standing in that area ne tubeerawo kati nembuuza ekigenda mu maaso nengendako wali ku reception ngenda okola nga batudde Swaibu mulaba nengamba kiki nemulangira ne banne nga bwe babadde kati nembuuza abapoliisi nemugamba osina ngamba kino ekintu tulina exhibit tulina emiggo gye tusanze mu motoka ezo zombi amayinja biki kubanga bwe babatandise okubakwata aba Jose Chameleon ne batandika okulwana Swaibu n'akubira reinforcement bajje be bamwegatteko kati emmotoka ziriwe zagidde n'emiggo n'amayinja okulwanagana n'abantu adde bakwate ekyembi basanze poliisi etuuse kati nebakwata bweti nemala nebatwala kati nze gwe nabaddeewo nengamba nkole ki saawa zigenze 7 nengamba ntambudde ntya kati ekyakoze nembaga mugenda kola ki bapoliisi nebaga nti wali complainant nenekengera nengamba hasi ngabadde nuupu nga emmotoka ziriko nuupu ziriko Kyagulanyi ziyina emiggo ziyina amayinja simanyi oba abaana abo bandivuddewo nze kyendowooza waliwo abantu abeesiiga akazigo naye nga nabo singa bafuna omwaganyi babbi ba bululu naye ekyanewunyisiza nengamba wa Jose Chameleon nagamba yes ne bagenda ne bakola statement kyanewunyisiza amasimu ne gatandika okuvuga aga waggulu above Lukwago above ne watandika okubibwa amasimu era bwe bamaze okuba amasimu nze nembeerawo tegeeza okulaba ng'oli bamuwandiikira bondi awo wenatandikidde live kino kyendaba kituufu bondi eyo saawa 8 ogw'ekiro ng'abaana baffe bakwatira ekalangala bakyaliyo nakati tebalina musango tebabakwata na miggo tebabakwata na mayinja naye bakyapookeza mu makomera kati be bakutte n'emiggo ekiro mu Kafyu mmotoka 2 n'amayinja nga bali ku polling station bondi bagifunye saawa 8 naye bannakampala mwebeereremu nze ndowooza no like I told you I wanted to say if it was NUP branded cars with sticks with stones at night at a polling station, would they have got that bond at 2 a.m. in the morning? Which means you sense connivance? Yes, there's a connivance, and I think what we say is because rule of law, you know, actually, if it was rule of law, people should have waited. They say it's okay, let's keep around. But at 2 a.m., and the commandant, Kampala Metropolitan, is the one that called. Actually, a police officer, on condition of anonymity, is the one who said, take a life. We are in shock that this is happening. So I did, because it was very late in the morning, it was very early in the morning, it was not possible to have media around. I tried to mobilize, but it was tough. Abantu be Kampala, in English. The people of Kampala, I think, have had a stalemate, a dead 10 years. You know how when you get a dead year at university, you repeat it. So I don't think people of Kampala have a lot of time to spend another 5 years after, you know, donating 10 years to an individual who says he cannot perform because the law has not been amended. And to my knowledge, the law has not been amended, but he was vigorously seeking re-election.
So, who is telling the truth? Is it lack of will to serve the people of Kampala, but get a comfortable living, earning a salary, an allowance, and all the facilities that come with the office without engaging in the hard work that office requires of the Lord Mayor?